akawungeezaako eggulo ng'Omukama Katonda abuzizzaako eddiba. Amagye ga MDF ne M Police bazinzeeko ekitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule. Bamenye ne bayingira munda era ne wabaako ebintu eby'omugaso bye baakuuliise nabyo. Lwaki ngiise MDF ne M Police lwa nsonga nti Uganda ng'ensi tekyalina amagye kakati amagye gaafuuka ga Museveni. Amagye agaalinga Uganda People's Defence Force kakati gaafuuka Museveni's Defence Force. Katambi akoleka amagye ga Museveni. Olunaku olw'eggulo balumbye ekitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform. Bannayuganda babadde beebuuza nti ebigendererwa by'abaami bano byabadde bigendererwa ki? Nsonga ki ez'abajje ze baavudde ne basalawo bajje balumbe ekitebe kya National Unity Platform babeerenga bagamba nti ku National Platform waliwo abatujju oba engeri gye basazeeko ekitebe nga terema kulowoozesa nti kirabika bazuddemu abatujju. Bannayuganda basigadde beebuuza nti kigendererwa ki ekiri emabega wa bano kubanga abantu bonna be basanzeewo babakozeeko effujjo ne babagobaganya bave ku kitebe ekyabwe bo bano bakole emirimu gyabwe. Bannamawulire abadde bagezaako okuggyayo obusimu okukwata ebigenda mu maaso nga beebuuza nti nsonga ki etugobesa era babuze kata kubayisaamu nsambagere bwe bwazibidde nga buli muntu yeebuuza nti ensonga ki ezigenda mu maaso. Wabula kigambibwa nti abaami bano ensonga ezabadde zibaleese kuliko woofiisi ezimu ezamenyeddwa. Waliwo ebintu bye baggyeemu eby'omugaso eby'ekibiina ki National Unity Platform ne bakuuliita nabyo. Twebuuza nti biki ebyo bye babeera bazze okunoonya mu woofiisi za National Unity Platform nga beetaaga kumenya bumenya. Lwaki tebayita mitendera ne bagamba Secretary General w'ekibiina oba omukulembeze w'ekibiina yennyini nti owaaye tulina ensonga ze twagala ku kitebe kyammwe, twagala mutuggulirewo tutandike okufuukuuza poliisi erina byenoonyerezaako. Ng'ekibiina ekiri mu mateeka, ng'ekibiina ekimanyi kitambulira ku nsonga y'Abannayuganda tekinaamu bwezigolo bwonna, tebasobola kukulemesa kunoonya by'oyagala kubanga bakimanyi bulungi nti balinaamu bibbe era bajja bakkiriza muggulewo muyingire mukole bye mukola. Naye bano bakozesezza ffujjo ne bamenya ekyaleese Bannayuganda emitima okubeewanika nga batya nti oliawo oba oliawo abantu bano bakyasobola n'okukweka emmundu mu kifo kino kubanga bakyegwanyiza dda. Bamenya woofiisi ne bakwekamu pisito ne bakomawo enkeera nti tuzze kunoonyereza. Olaba babasanga n'emmundu ne bagamba nti muyina emmundu bulijjo mwagala kuyeekera gavumenti. Twali tubirabyeko nti bali basibyeko abantu bangi emmundu nga bennyininyini ate be bazikwekawo ne bamala ne bagamba nti mmwe mubadde n'emmundu nga mwagala okuyeekera gavumenti. Ensonga zino zirese emitima gy'Abannayuganda nga bennyamivu ng'era bagamba nti bannakibiina ky'NUP twongere okwesabira n'okusabira omukulembeze waffe. Wuliriza akatambi kano otegeere ensonga ezabadde zirese amagye ago na lwaki Museveni yabasindise bakole ebikolwa eby'effujjo ku National Unity Platform. Wabula gaweerereza wansi w'amateeka ga Museveni era ssemateeka wa Uganda ne waba bakugira okukola ekintu naye ng'etteeka lya Museveni libagambye nti mugende mukole kino waakiri bajeemera ssemateeka wa Uganda ku kyabagamba okukola naye ne bagendera ku tteeka lya Museveni ku kumenya amateeka y'ensonga lwaki sigayise Uganda People's Defence Force kubanga tegakyali kakati gaafuuka Museveni's Defence Force. Uganda Police eyalinga Uganda Police olunaku olwaleero tekyatambulira wansi wa ssemateeka wa Uganda wabula etambulira wansi w'amateeka ga Museveni era ssemateeka wa Uganda tasobola kubakkiriza kuzinda kitebe kya National Unity Platform. Ekibiina eky'ebyobufuzi ekitali kyabayeekera, ekibiina ekyawandiisibwa mu mateeka, ekibiina ekiri wansi wa ssemateeka tegasobola kukikkiriza kukirumba. Naye olw'okuba amateeka ga Museveni gabagambye nti mulumba mugende mumenye mubeeko bye mukuuliita nabyo era nabo basazeewo etteeka lya Museveni libeere ly'amaanyi era linafuye ssemateeka wa Uganda ne bagenda ne bazinda ekitebe kya National Unity Platform ne bamenya ne bayingira munda ne babeerako ne bye baakuuliise nabyo. Kakati y'ensonga lwaki nkugamba ggwe Munnayuganda nti Uganda yensi yokka etalina magye, Uganda yensi yokka etalina poliisi kubanga amagye ne poliisi ebyali eby'eggwanga kakati bya owningibwa omuntu Ssekinnoomu. Kyokka kya nnaku nnyo nti omuntu Ssekinnoomu oyo si asasula ebitongole by'ebyokwerinda wabula Uganda ng'ensi yekyasasula amagye, yekyasasula poliisi,
Chokange ebisasula nenga tebikola mirimu gyansi bikola mulimu gwa muntu ssekinnoomu ate oyo atabiteekamu yadde ekikumi akozesa ssente z'omuwoomusolo okuggusa agenda ze. Olunaku olw'eggulu obudde bwabadde bukyali bwa misana. Minisita wa Museveni Chris Baryomunsi yafuddeyo n'agamba nti bannange ne bw'oba oli munyiivu ne bw'oba oli munyiikaavu ne bw'oba toli mumativu naye ku lw'ensi yo bano abagenyi abajja mu bamwenyize temunyiiga. Muyimirire ku makubo nga temubalaga nti munyiize mumwenye bumwenya kubanga omugenyi bwajja tubikkabikkako. Imagine ng'emisana minisita we yaŋŋambye mwenye ate gwe ekiro nzinzi okola binkaabya. Kambuze ekibuuzo, bino bye mukola bituleetera kumwenya oba bituleetera kunyiiga? Ye muwe mukakasa nti mukose bulungi nnyo ku lwa bannayuganda oba ku lw'ensi yattu Uganda. Lwaki mutukako okumwenya? Omwana gw'otawadde kyanca oba kyamisana na kyaggula asobola okumwenya. Omwana gw'oligisa emiggo asobola okumwenya. Omwana gw'obbyeko ebibye asobola okumwenya. Omwana asula ku street asobola okumwenya. Abo abantu be mugamba bamwenyeza abagenyi abajja be bantu be bamu be musenze ku mataka gaabwe. Be bantu be bamu be mwagoba mu owino. Be bantu be bamu be mwayokera paka yard. Be bantu be bamu be muwambyeko boda ne taxi zaabwe. Be bantu be bamu be mwokyerezza obutale. Be bantu be bamu be mwavuwazizza. Kaakati mubagamba okumwenya. Kale ku lw'ensi yaffe oba twalikkiriza okumwenya ate laba akawungeezi bojja okola ekitabaleetera kumwenya. Weewala kuzuukuka kiro ogende mmanju ate oba ogenda okwebaka n'oli ebijjanjaalo. Mumpembe Yoweri Kaguta Museveni bino mulidde ebijjanjaalo. Wasindise minisita wa Tupoloote nti bannaye ku lw'obulungi bw'eggwanga tumwenye. Kyokka ate ggwe omuntu y'omu ekiro n'osindika amajeego gatukozese ebitatusobozesa kumwenya. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni nze nsobola okukugamba ekintu kimu. Bw'oyingira ekitebe kya National Unity Platform oba onoonyaayo byama oba onoonyaayo mpapula ziriko pulaani zaffe, abayaaye bano bambalira kaki? Mukadde wange ffe tetukyalina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyama kyaffe kyakujja mu ntebe. Ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza by all means as long as tukozesezza mateeka era nga tuyise mu ssemateeka nga tetumenye mateeka. Kakati ffe twakoowa okulwanyisa ng'omuzimu kubanga omuntu akulwanyisa ng'omuzimu oyo abeera mutiitiizi. Ffe tuli basajja enjasa biggu abasazeewo tujje mu linnya nga tetukulose bulozi. Omuntu omuloga abeera mutiitiizi. Singa oba olina kyonkoze nga njagala okukwesasuliza ne ŋŋenda mu ssabondoge mbw'oveewo nga totegedde nti yenza akuggyeewo, awo mbeera mutiitiizi. Omuntu atali mutiitiizi yona ajja n'akuyimirira mu bwenyi n'akubuuza wankolera ki kino? Kino wakola kyaki? Ne mutandika okubeefuga. Yoweri Kaguta Museveni ffe tetuli batiitiizi era tetulina kyama kyonna. Ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza ate nga tekikyali kyama. Ensi yonna ekimanyi okugyetooloola. Tewaliwo muntu ali ku nsi kuno okuggyako omuwere eyazaaliddwa ggulu atakimanyi nti tuli mu kulwanyisa. Atakimanyi nti twagala kujja mu buyinza. Atakimanyi nti twagala kubbulula nsi yaffe. Atakimanyi nti twagala kukomyawo kitiibwa kya nsi yaffe Uganda nga bwe tuyimba nti it is a pearl of Africa, nga it is a real a pearl of Africa indeed. Nga si kikwata oba ekitontome. Uganda is the land of freedom. Ne tuyimba ne tutuuka n'okumerengereka tuyimba Uganda is the land of freedom. Yet Uganda is the land of violence, is the land of torture, is the land of killing, is the land of abduction, is the land of kidnapping. It is no longer the land of freedom. Joyita the land of freedom. Yettiddwamu abaana b'abantu enkumu yanja, enkumu liitu. Yeewambisizza bakibalama ne babuzibwawo tetumanyi oba baafa oba bakyali balamu. Baazaawa. Yeekwatisizza Olivia Lutaaya abakyala ba civilian ne mubasimba mu kkooti y'amagye. Bamachete. Bamudi Nsanya.
yeretedde Sseggirinya okubanga olunaku olwaleero taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gyaffe. Is it still the land of freedom? Is Uganda still the land of freedom nga muyimba? The Uganda still the pearl of Africa? Tulina okukomyawo ekitiibwa ky'ensi yaffe. Uganda erina okusigala ng'eyimbibwa nti the land of freedom nga it is the land of freedom indeed. Uganda nebeera n'omubala nti for God and my country naye nga bannaddiini asiiba abatigumbula. Waliwo gwe bakwatira ku kitebe kya National Unity Platform ekikadde ku lunaku lw'ameefuga. Bannaddiini asiiba abasiiba omusumba Yiga asobola okujulira singa abadde asobola okukomawo yalikomyewo n'akoleeza. Mwamusiba mumugye ku ddagala lye mumukubye obutwa agenda okuva mu kkomera ng'eddagala lye agenda okuliddako nga lifuuse butwa olw'ebbanga ly'amaze nga talimira ate nga waliwo eddagala ebiragalalagala eby'obukambwe ennyo ebimukubiddwa obwali obutwa. Kakati agenda okudda ku ddagala lye nga lifuuse butwa. Naye nga Museveni akyalina guts ezigamba ti for God and my country gwe mubala. Omubala gwa for God and my country nga Muzaata yafa, nga Kaliisa yafa, nga Bahiga yafa, Sentamu yafa, Kirya yafa, n'abalala bangi abasenga battibwa bannaddiini. Ssaabasumba Archbishop Cyprian Kizito Lwanga Yeebake Mirembe yafa, Augustine Yiga yafa, ono Orthodox Yona Lwanga omugenzi omutiibwa ennyo omugenzi yafa. Uganda is the land of freedom for God and my country. Freedom bwe batasobola kweyolekera ku bantu ab'ensonga ab'ensanga bannaddiini golowooza egenda kweyolekera mwani. So Mwami Yoweri Kaguta Museveni tetulina kyama era tolina kye wajjayo kigenda kukuyamba kubanga kyonna kye wasanzeeyo kyekira kye twogera mu public. By the way, weegenderezanga nnyo omuntu nga kyakwese kifaanana kyayogera mu public, oyo omuntu aba talina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyama kyaffe today kyakukujjako. Oyinza okuba wapulantinzeeyo bye wapulantinzeeyo. Oyinza okuba olina abaana baffe b'oyagala okukwatirako. Oyinza okuba olina ba MPs baffe b'oyagala okukwatirako. Oyinza okuba olina abakulembeze baffe b'oyagala okukwatirako. Wuyo musajja wammwe gubadde gumutuddemu nga buli kyawoza kyongera munnyika, buli kyaleeta kyongera munnyika. Mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa bujingo. Mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa bujingo. Naye munnange ewaffe waliyo omukyala yagenda n'ayonoona mu nnimiro y'omuntu omu n'agamuyozaawo. Kakati nammwe bwe muba mulina kye mwayonoonyaawo mugende mukiyoolewo nga tekinnabeera too late kubanga buli kye mukola essaawa eno kyongera kubannyika. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano toyina ky'oyinza kukola kisobole okukutaasa ku kyosa ekizze. Ewaffe e Butambala bukojja bwange bwe waabangawo emikolo engeri gye nnali omujjwa omujjwa ekamala bibamba nga nze gwe bakwasa ebigema enkuba. Naye gwe olowooza nti bwe nagigemanga n'etatonyaga abanga maanyi gange. Mukama oluusi yandeka kankaleke kafune credit bakawo omutwe gw'ente ng'akaagemye enkuba kubanga ye Mukama waaga nti egenda kutonnya ng'ebinzebinze tewaliyo mulogo asobola kugiyimiriza. Kakati eno enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba egenda okutonnya. Tewaliyo mulogo yenna asobola kugiyimiriza. Nkiddamu enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba ebindabinna ng'obubonero bwonna bulaga egenda kutonnya. Mukama Katonda asumuludde ettaapu ze. Ne bw'ojja nga yeggwe Nnaabalogo w'ekyalo, Ssaabalogo w'ekyalo nga yeggwani wallahi tosobola kusitoopinga nkuba eyo kutonnya. Kakati olunaku olwaleero nkuba gwe bayita nkyukakyuka azze toyina ky'oyinza kukolawo bino byonna by'okola. Oli mu kwekwata ku kiddo ate ekiddo ne bw'okyekwatako ng'oli mu kubbira olowooza kisobola okukuyamba naye lazima tekisobola kukuyamba era obeera wa kubbira. Mwami Yoweri Kaguta Museveni obudde bwa gavumenti yo buweddeko. Yanulako bye wayanika enkuba namutikko gy'esange nga byanule. Ababbi baba bakuba emiggo nga bali ku ssaawa esembayo ey'okufa beenenya nti bannange mbadde mubbi njoonyesezza ekyalo naye munsonyiwe nsobole okutuuka mu ggulu nga mwenna munsonyiye. Naye ggwe onaaba muntu waawo ali mu kufa naye ng'okyewera.
oli mu kubimba jjovu naye ate okyewera ngenda kufa n'omuntu sifa ogenda kufa naani Museveni gw'owulira muli munda mu ggwe ogenda kufa naani tewaliyo muntu yenna gw'ogenda kufa naye ate nga tewaliiwo kigenda kukutaasa ku mulundi guno kubanga your time is up. Nagambye ensi yakolebwa mu biro. Olunaku olusooka n'atonda kino, olunaku olwokubiri n'atonda kino, olunaku olwokusatu n'atonda kino. Kitegeeza time, when your time is up, nga tewakozesa bulungi biro byo, kabeera kaweddemu. Ate era kiyige nti Mukama Katonda bw'atonda sseggwanga agiteerawo endala enereme kuwaganyala nnyo mu Buganda. Omuganda bwe yageranga olugero n'alulaba nga lugenda kwegulumiza nnyo oba nga lugenda kwonoona nnyo abantu ng'aluteekako olulukakkanya n'olukakkanya abalukkiririzaamu n'okukakkanya abalukkiririzaamu. Linda Kiggweeyo afumita mu kiro oyo ye muntu apapa. Kyokka ate ne bagga nti bbugubugu si muliro. Olina gga nti amaawule tegookya mitima omukodo agala kulya yekka. Naye ate ne bakugamba nti agali awamu ennyama erumwa. Nti buli kintu ekyatondebwa ku nsi nga kigenda kwewaganyaza wabaawo ekiino kikkakkanya. Naawe Yoweri Kaguta Museveni omaze ebbanga ng'olowooza ggwe sseddume wekka. Mukama Katonda yatondayo ne Bobi Wine. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero okuba si kyakyala kuba owulira akutuddemu akulabisizza nnyo naye ng'awo ku National Unity Platform we wagenze tewaliiwo kyama. Ekyama kyaffe tutambula nakyo kyekino kyenjogera olwaleero twagala kukujjako. Kyekyo His Excellency Bobi Wine kyayogera olubeerera nti twagala kukujjako. Kyekyo buli muntu kyayogera olubeerera nti twagala kukujjako. Situkyayina kyama. Singa omuwala nzija n'enkukwana n'enkugamba nti nakanwagi nkwagala mba sikyayina kyama gy'oli kubanga mba mmaze okukwatulira nti nkwagalira ng'otegedde ndowooza nge Museveni tetukyayina kyama. Ekyama kyaffe bakiyita kujjako Yoweri Kaguta Museveni. Naye kansuubire nti abajaasi bo be wasindise tebamansizaawo obusa kubanga tewabasindikiddeko ttooyi. Ate nga balungi mu kumansamansa obusana ddala mu bifo bye basanze nga biyonjo oba lwaki bo bakaluubirirwa okugenda mu buyu naye balungi nnyo mu kugenda mu bifo ebitakyamwamu ne bayonoonaawo. Kyamaani Nyanzi kano mukantemeremu Kyamaani Nyanzi kamumpeere. Kyamaani Nyanzi naggamba ntya 2021 naggamba ntya ng'ojja kuba MP chairman ng'ojja kuba MP Kampala Central. Kyamaani Nyanzi naggamba ntya nali sikusabye ojje kubwa mmeeya. Nali sikusabye ojje kubwa mmeeya kubanga 2021 twakola ekisoboka okugenda mu buyinza era ffenna twalwananga kugenda mu buyinza so si kubeera ku opposition naye nga tukimanyi nti mu Kampala mukyalimu ensigo za Museveni nga basobi bali omwo simanyanga baani nga baani nga Kyamaani Nyanzi nkugamba ne bwe tunaagenda mu buyinza ng'eno Kampala teteredde ng'ekyalimu ensigo za Museveni biyinza okuba obuzibu. Naye nkugamba genda ku bwa mmeeya. Nakugamba genda ku bwa mmeeya n'ogaana. Ne Kyamaani Nyanzi kuba pikica nga ggwe yabadde mmeeya n'owulira buwulizi nti ekitebe kizindiddwa nga ggwe komanda wa Kampala ng'abaana bonna bakukkiririzaamu mu Kampala n'ofuwa bufuuyiru bwo wano okubaggwanga mu gye nti abange eno ku kitawuluzi tuzindiddwa tugwiriddwako obuzibu abazigu batulumbye abalabe batulumbye mwenna mu gye. Okimanyi nti abaana bakukkiririzaamu nnyo ggwe Nyanzi? Okimanyi nti abaana bakuwuliriza nnyo Kyamaani Nyanzi? Ne nakunyiigira Kyamaani Nyanzi kagenda kuba mmeeya nti newe tuba tututte obuyinza ensigo za Museveni zino mweziri tusobola ozihandolinga kubanga gwe wekka asobola ozihandolinga. Gwe wekka asobola okumala omuyaaye mu Kampala. Gwe wekka asobola okumala Batface mu Kampala. Ate gwe wekka ayina se ye gwe wekka ayina komandi abaana gye basobola okuwuliriza. Wagaana okumpuliriza Kyamaani Nyanzi. Kati nze nkole ki? Kyamaani Nyanzi yambala. Kyamaani Nyanzi yambala.
kubanga Kampala ogimanyi nsonda ku nsonda, ekibuga okimanyi nsonda ku nsonda, kubanga ate wakolerako mu KCC. Enze kambanyumize Nyanza oyo mumulaba. Waliwo lwe nalina ekivulwa ku kalenda emakindi, ebipande babitimbula, kyentimba kye babitimbula, kyokka nga nsasudde. Bw'okuba drive moloka ne bagikwata, butoyina bipapula bikwogerako, simanya ate bino wabijje mu baffe, simanya ate bino ebipande banners babitimbula. Chairman Nyanza oyo ne mukubira, mugamba mukama wange ozina bw'osobola okunjogerako nabeeyo. Na Chairman Nyanza akyali chairman, yakuba essimu egi awo ku State Hall. Kakati kitegeeza nti Chairman Nyanza oyina se, kitegeeza nti oyina se. Ne 2021 wankola bubi era nakunyiigira. Chairman Nyanza yambala, kubanga singa wabadde meya nga bwe nali nakusaba, oyina se, oyina command. Kale nno yembeera yatuuse ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform. Bannayuganda mutandike okwekengera abantu bano. Mwami Museveni alaba tusemberera ku mwaka gwa 2025 ogugenda okubeera ogw'ebbugumu nga gututwala mu gwa 2026 ogw'akalulu. Akola buli ekisoboka okulaba ng'ayagala agenda okutuuka mu mwaka ogwo ng'amaze okunafuya ekibiina ki National Unity Platform. Teweerabira yali yeewaanadda nti 2021 ewagenda kubeera opposition emuyuuya. Kyannaku nnyo Mukama Katonda jjajja His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kye yamukola n'olwaliro ekyamutendereza nti yamuwangula akalulu mu mbeera yonna, naye Museveni n'akkiriza nti ekituufu akasajja kankubye hands down. Alwana nnyo okulaba ng'azikiza amaanyi ga Kyagulanyi, takyamusobolerako ddala. Nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye muntu alakyusizza ebyobufuzi n'olunaku olwaliro nga bakyayimba politics eyagwa 2021. Ekitaaliwo mu biseera biri nti abantu bonna kati singa babyeviirako dda, singa bakola bye baagala, bano ne bayisaawo ddiiru zaabwe batalina azoogerako. Naye olwaliro abaana bonna bakyuka, buli ekigenda mu maaso balina okukidisikasingako. Kati alwana nti olwa 2021 yampangula nga yali yakajjabuzi, ate olwo singa tutuuka 2026 akola ekisoboka bateekewo ebiteekateeka, bateekewo embeera ku kitebe ky'NUP, bamubrandingeko ng'omutujju yakwatiddwa n'emmundu, basobole okulaba ng'amateeka gamujja mu kalulu ako. Akakiiko k'ebyokulonda kamusazeemu, ekibiina kya National Unity Platform kakisazeemu kakigobere ddala mu byobufuzi bya Uganda. Naye bannayuganda bamutaddeko amaaso abiri kuba balaba buli ekigenda mu maaso. By all means, by all ways, kubanga babeera bamutya. Tongwa yekolya gigange.